tata waabwe omuto gwe bayita Joseph Mugerwa tiimu ya Nanganga bagamba nti abaana bano okufuna justice katukole ki atuziikule. Nkujjukiza ekintu kino nti nebbalamu yennyini minisita eya influencinze okuziikula kuno teyaliimu mu kusooka era yagamba mukwano gwange tetukola ki tumuziikula mujje eno mwabaddemu n'okukakasa katubalageko nti kisoboka twabakubadde kakati bino ebisatu bino egenda kubanja bagamba nti mwatunda ebintu mwabatunda muli bakyamu mwatunda mpewo bidizibwe kati abaana kye bagamba nti wandiba waliwo ekkobaane olw'okuba tiimu eno eri mu bintu tiimu egamba nti ife abatuufu ina bye yatunda wandiba waliwo butereevu tukwanizanga bulijjo ku Blood Media ne Focus TV mwebale butajjangaoko ffe baani botegera entanyenya buli kadde nze Ebron Brand nga bulijjo ku myewodo tubambadde twayogayemu ku nsonga ezigenda mu maaso naye tuzigenda buziba nakusaba omukulu wa professor abamulizeeko ova kumenya tutemeeteme ensonga kale butereevu gwe alaba Focus TV wamu ne Blood Media nkwebaza okubeera ng'ogiraba nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza n'ogamba ati gino emikutu kwofunira notification kwofunira amawulire amatuufu. Thank you so much weebali nnyo okubeera ng'okikola ate era nkakasa nti naffe buli wotulaba tweyongera okugaziwa n'okubeera nga tukusombeera ebintu bingi nnyo byonditaze okubeera nga maybe bikugattako amawulire y'ensiguko yaageno n'amazima soka ganoonyerezaako amazima bwino n'obwenkanya biva ku gino weewaawo bigayegaye famire ezemu negwamu nabe oluvannyuma lyadeni ekkomawo wamba njogera ku Prince Job Paul Kafeero boy of Africa kadonkamu legendary oyo abazadde oba abasigalawo abaganda be baganye results bakuba mulanga bagamba balina obusobozi mujje mutuyambeko results tutwale bw'eggwanga ozogoberera ensonga ezo n'otemeremuko abalayi baffe ku nsonga ezo. Ebron onkoze bulungi nange okukyazibwako ko mbeko byenzitanya ku nsonga ya Kafeero kinkoze bulungi nnyo lwansonga bulijjo ntera nnyo okulaba oba nkyaza abantu nga bazoogerako ate era ndudde nga nzisima abadde bagoberera Focus TV ndowooza buli ssaawa 6 mbadde mbawanga episodes ezabyafa bya Kafeero mbaleetedde omuzungu biki bye yali yogera Kafeero mbaleetedde bisirikirwa mbaleetedde Lukwago Salongo Lukwago ono yali kojja wa Kafeero no si kojja yali mukuza mu kika kyabwe ekyenkima era muwandiisi w'ekika ky'enkima bintu bingi byezze nkola nga nkola comparison ye ogeraageranya n'osengejja then n'ojjamu byewekakasa so story ya Kafeero eno okuva yatandika nga baagala okuziikula omugenzi nasooka ne ntunuulira bantu ki abali ku side bbiri tiimu temuziikula ne tiimu muziikule kati tiimu zino ebbiri nitandika okusima munda muli motivu zaabwe ziri ki ekigendererwa kyabwe kiri ki lwaki baagala okukola kino kuziikuula nemmanya waliwo DNA yakolebwa ng'eri influenced n'abaana abaali bagamba nti awe twagala okugabanya estate oba ebintu bya mugenzi Kafeero kasi tumanye abaana abatuufu ali ne kibeera influenced n'abaana n'abazadde abamu era ebyavaayo ne bitaba biki birungi abaana mu ne bagamba ffe tusosoddwa mu kusosolwa kuno kwe bagamba ne bijja mu 2020 byaddamu nga bagala kuziikulani omugenzi Kafeero naye bisirikirwa n'abaana tiimu eri temuziikula ne basinza amaanyi mu 2000 era omugenzi n'atakola ki n'ataziikulwa kakati ku luno kino kyazze kyabadde si muntu si bya bulijjo 2026 ono kyabadde ky'amaanyi ng'abaana abagamba tiimu tuziikule bagenze ku saidi ya Nende ne anko waabwe omuto gwe bayita Joseph Mugerwa tiimu ya Nanganga bagamba nti abaana bano okufuna justice katukole ki atuziikule. Nkujjukiza ekintu kino nti nebbalamu yennyini minisita eya influencinze okuziikula kuno teyaliimu mu kusooka era yagamba mukwano gwange tetukola ki tumuziikula naye adda ku saidi y'abaziikula agamba ne bannange ebintu tugenda myaka 2 ebintu biganja va mawulire tukole ki
kwe kubeera nga influencinga DNA eyokubiri ebeere era ne baziikula omusajja ne bamugjayo n'abasuubiza nti within 13 or 14 days nja kuba maze okukola ki laboratory zonna kati abantu bano badde basuubira nti webimala okudda bagenda kufuna obwenkanya tujjukire anti tujjukire nti bino byonna bibaawo but the end of the day mubeeramu parties bbiri mubamu okuwangulwa n'okuwangula nga bwolaba omupiira bwe gubeera the moment you fail the moment koolemwa tubaako kyokola ki tubulako kiweekwasa kati this is what happening tiimu eya influencing ennyo okuziikula ate eyasembeddewo ng'eruzinga omupiira gwajuridde kubanga gwafulumye bwali 3-0 bebamwe betwalabyeko nga bagamba teri musango olali kukujulira kakati kaluma nnyo era oba okusika omugwanze gwenjagala okwongera okuttaanyaamu Eblon we tuba tukola ekintu tuba ne motive oba tuba n'ebintu ebyekusike ebyenjawulo ebitusikiriza okukola ekintu igwe nange tusobola okwebuuza biki ebiri mu kusikiriza abantu bano ababiri tulinamu ebintu nga 3 ekisookera ddala tulinamu omusaayi omuntu okuzuula obuvo bwe n'obuddo ekyo zigenda banga fakiti enkulu kisinga ddala obukulu ne tubaamu n'ebyobugagga wealth estate z'omugenzi bikyaliwo byo bwe tuba tusetinga factors ekyobugagga tukiteeke ku namba 2 ne tubaamu ne factor eyokusatu okukakasa amaanyi ameemanye mudeni eno mwabaddemu n'okukakasa katubalageko nti kisoboka twabakubadda kakati bino ebisatu bino byemmenye buli omu ayina twaga tunuulire ku sayidi zonna bbiri tiimu ziikula tiimu teziikula buli omu adde afuniramu wa tusooke neya DNA oba ey'omusaayi okumanya obuvo n'obuddo bwabwe tiimu ziikula yabadde eri ku kituufu olw'ensonga y'engeri yokka yabadde esigaddeyo abaana bano okubeera contented n'ebiki wanwenzaalwa oba siwenzaalwa naye ate kyamukisa mubi nti ate DNA bwe yawedde ate era tiimu y'emu ekyakuba enduulu abaffe tujjukire ddala tiimu yeera y'emu eyaboolebwa mu paati eri eyasooka eya DNA wabula kituteerabira nti fakita ey'okubiri ebintu biruddawa ebintu byakafeero we bimala okubeerawo waliwo ebyatundibwako ekigambibwa mbu abaagula ebyatundibwa abaabigula balinamu kuki ku ssente ate we baagula ne bateekawo ebirala ne bakulaakulanya mu nyumba ennyangu kati waliwo akabadde emabega nti bano kati ndi ku paati negamba nti byaguliriddwa geni enfu nti mu byobugagga byakafeero ebyatundibwa mulimu abaagula ate balinawo kuki ku ssente we baagula ne bateekawo ebintu ebiri valuable nga mu mateeka singa tiimu eno ewangula egenda kubanja bagamba nti mwatunda ebintu mwabatunda muli bakyamu mwatunda mpewo bidizibwe kati abaana kye bagamba nti wandiba waliwo ekkobaane olw'okuba tiimu eno eri mu bintu tiimu egamba nti ife abatuufu ina bye yatunda wandiba yajjidde endala ku ssaawa esembayo okutuuka okubeera nga bainfluencinga abasawo ne babagulirira batekamu kimpi kidogo ebina tuyogera mbu ekyobulabe ekiriwo kyekiriwa bw'omala otegeeza abantu nti ddala gavumenti oba poliisi ne gavumenti beekobaanye oba ne bacuppula ebintu ebyo kyongera okukuba ebituli mu ministries oba mu laboratories za gavumenti neza poliisi jjukira tulina abantu bangi ababadde balina emisango egya naggomolo ng'ekibataasa DNA poliisi eno nnende ne ttiimu gye muli mukubamu ebituli nga yeyataasa era ng'ebadde etwalibwa nti eyo bwekola kino kiba kyankomeredde saa zino oba otandise ogikola ki ogyezaayuza era kaakano ak'obulabe akaliwo balamu yabagambye ali free buli ayagala ku byasigalira byakafeero genda obinone bisabe obinone
ogenda okola DNA. Ekyobulabe ekigenda okubaawo singa DNA ogitwala ebweru gy'oyagala ogitwale neegendera neekomawo ng'egamba ekintu kyekimu onoogamba ky'abantu be bamaze okukosa emitima gyabwe. Waliyo abantu bambi abaakola DNA mu laboratories zino batandise okwesika tebatampaliza entuufu okategedde batandise ozikubamu ebituli mussa oba mu kaseera nga gavumenti eri mu kukozesa ebitongole ebingi okubeera nga abantu bongera obbikyawa. Oyingidde ekitongole ekiramba kati oli mu kisesebbula obalaga nti byakoze biki efufulufu. Nze ng'omuntu wano nabadde ndowooza nti maybe DNA zino zabadde ntuufu. Ekisookera ddala abaana ababadde ba influencinze DNA ey'okubiri minisita yabadde ku saidi yaabwe. Ekyokubiri balamusirowooza nti mu properties ezasigala waliwo awantu wayagala wakyeyeetaagawo. Ebivulu kwa kumpi emyaka aso. Yes, ekyokusatu lawyer abadde influential nnyo mu musango guno wa saidi ya tiimu tuziikule ate era bagamba DNA teyakoze eki tebafevalinze. Singa yabadde nga lawyer wa saidi eri nga yabadde mu musango guno ba yabadde akwataganye n'aba DNA nandinga waliwo ekkobaane. Omuntu abadde influencing ennyo DNA ekolebwe abadde Nende ku lw'abaana bano abalala. Si Swazi. Swazi abadde ku tiimu toziikula. Tuza taata. Tiimu DNA yaggwa Swazi bisirikirwa ne bali abaana abalala. Kojja Kagato ne tiimu. Kakati bano byonna bibadde mu DNA ekoleddwa bibadde bibafevalinga okuleka ku ssaawa esembayo gye bali mu kwemulugunyaako ne right away from the back kooti yabasapootinga, minisita n'abasapootinga. Nende gw'obadde nnyo ku mwanjo kitegeeza gw'obadde olina okubanga owuliziganya ne minisita on a daily basis, owuliziganya n'abo abali mu laabu. Okategedde? Ssaawa eno esembayo lwaki ogamba nti bicupulebwa tobyesiga ng'ate okuva olunaku lwe baaziikula tetunnawulirayo influence yonna eva wa Swazi, eva wa Bisirikirwa, eva wa Kagato, eva wa tiimu toziikula nga yeekuusa ku DNA. Okategedde? So kakati ebibadde byaliwo oba byaliwo ku mugenzi nga tannafa tujjukire nti omukyala ng'akyalina ebbaawe Bisirikirwa gwe njogerako agamba nti omwami yazuulibwa ng'alinamu ku bunafu. Nziza eri factor gye nagambyeko eyogamba nti wabaddewo okukakasa amaanya memanyi DNA eno ku saidi ya Nende mwabaddemu okukakasa katukikole batukakase naffe tulinaki tubaswaze. Yes, abaana abazze ku DNA mwazeemu omwana alina emyaka 42. Bw'otunuulira ku myaka gy'omugenzi singa abadde mulamu yandibadde alina emyaka 56. Bw'ojjako emyaka 46 tiimu emu abaana Nende be baleese ku DNA nga ali ku myaka 42 kitegeeza abalina Kafeero yamuzaala alina emyaka 10 n'emeka. Tekisoboka. Yeyo line-up y'abaana be bakuleetedde okukebera DNA abafe. So mwabaddemu omupango gw'okuŋŋaanya abaana abali n'abatali bonna okugyamu eno DNA. Kati kyendowooza kiri kimu, omukyala Bisirikirwa ono Mukama ayambe oba ayina omanyi omuntu asobola okwogera ekintu mu kamera ng'ategeeza kirala. Bw'abanga alinayoko ekintu ky'amanyi ekyekusike Mukama amusaasi naye wabanga byayogera byebyo akugambye nti baakeberwa nebba ng'akyali mulamu ne bakakasa nti temusobola kuddamu kukolaki kuzaala. Naye twewuunya nti waliwo abaana abazze nga bayita ne mu myaka egyo omukulu gye yakolaki myaka ero okuzaalira. So kati ebyo byonna tujja nitubizinga wamu nitugamba nti DNA bwe tunaagikola emirundi egiwera nga tunuulidde factors ezo tuyinza okutomera, tuyinza okuddamu ne tutomera nese ne tuziteekamu ne tutomerwa. Naye nze ki kino kyembadde nteesa oba kyendowooza ku nsi tulinako abantu baffe oba abaana baffe mikwano gyaffe betumanyi nga tamanyi bazadde be bangi.
mufunye omukisa muyina kategori we mugwa abafiirwa bamaama bendiko kati ne edikeza abamufunye mukulu abalina bamaama bamwe musooke muddeyo omwekenneenye mama abagambe woje mwazalibwa naye abaana bano bambi abatalina kati bamaama kwasanze tulina gwe tugenda kubuuza ani nze kyensaba kiri kimu gavumenti nga bwe yagambye okuyambako yambire ddala ekikulu kya byonna abaana kyebadde beetaaga one musigale nga muli bankima bumu no muziro wakati tuli mu bintu ebikola omuntu olina okuba n'ekika kikulu nnyo kwabo abakkiriza mu buwangwa n'ennono bwa Buganda nga Kafeero bwe yali basigadde abaana bameka abiri mu bameka aŋŋamba abaliwo nga tebalina bamama babantu basigadde abiri mu omu simanyi bameka balinako mama kika kiramba naawe abaana abiri osa musingi one mu kitwale timulina Kafeero eyabazaala Kafeero omwegaani yes mu kitwale timulina Kafeero copy 2 mwe yabazaala second mweddira nkima thirdly mwetaaga we musinkananga family musabe minisita oba gavumenti ebayambe bagulire buwika nga butaano bw'ettaka bwonna weebeebuguze mu kitwale nti Kafeero 2 tusangibwa wano jjajja waffe naganga abaana baffe bonna ewammwe wewano obuvo n'obuddo omwana ow'obuwala bw'oba oyagala kuleeta mu kisajja muyina omusika already kuba Martin musika yasangibwa naye enkoze eki emugaanyi muyina omusika Martin Kafeero oyo taata wammwe kati muzimbewo amaka g'ekijja mutandike ekijja kuba nabo buli zadde bagamba ti tulatuuka n'okugenda okuzika ne batugobya omulambo kaakati mufunamu akewa ewammwe bino ebintu bye tulwanira byansi nkugambye waliyo omwana atamanyi kika kye atamanyi taata we atamanyi maama we ate ng'obulamu bugenda mu maaso kati mumina advantage muyinawokko kemutandikirako mwetuume ttiimu Kafeero abeega omwegaane mutandike obulamu bwammwe nga taata wammwe bw'atali mu bintu bya nnaŋŋanga yakola ekijja ekye in fact Kafeero ne bwebanga obugjeeko ab'eŋŋanda betulaba balinga abaana mu kamera legase ye n'omukulu gwe abaana n'abazzukulu bakyasobola okugumanya kakati nammwe abasukka mu abiri muli bangi ekyo ekika kinene nnyo nze kabwa kwogera bombuuzi ab'ekika kyaffe abantu abali abayimiridde abakulu so tubeera nga so bamenya bantu babeera abiri abakulu va ku ffe rigimu y'abazzukulu neŋŋamba bataata baffe nga tebasobola kuwera muli abiri mulimu egi bracket yemu ekyo ekika kinene beekolemu omulimu bagejise ekika kyembadde mwagalire musaayi mukole ogwammwe olwedde weeguli ekyokubiri mukoze mulina ekika mufune mubeera mutandika obulamu bugende mumaaso era bubadde bubeera eka 25 zetumanyi ezasigalewo omugezi eriziri emasaaba naye bazigabanya abantu 25 abali bazze ku DNA mutwala kinkanaki yike mwemu eri mu kyo tumanyi ya sente mmeka sente osobola ozirya nzita kumazaako mwezi ke kaseera mukole ebyammwe muzimbe legase yammwe muzimbewo Kafeero oyo mu kifaananyi kyammwe mubeere n'ekifaananyi kyammwe mukimanyi mulina Kafeero kitammwe ayina waali wasangibwa mutandike ekika ekyammwe muve mwono kamunguluzi kubeera ne DNA ejja asobola okudda eri America gye mugamba South Africa still neyogera ebintu ebimu science tatera kulinda takyuka bw'abanga mukwatemu asobola okukyuka mbawaayo omukisa wabanga mukwatemu ogwo mukisa mba mugulina wabanga waddala era kijja kudda nga kibalekawa bali so mukwatagane muzimbe ekika kyammwe obulamu bugende mu maaso era tulabeko ku famire eya Kafeero 2 enneegaane Kafeero 1 yegenda mu maaso ne Kafeero 2 tujja bamanya tujja bategeera kuba ekirungi bina n'ekifaananyi kyani abaana bangi abafaanire ddala Kafeero olina n'ekifaananyi ekyo kisobola okujjukirako nti Kafeero so mugende mu maaso obulamu butambule teriiyo kigaana kutandika kikaakyo fe abantu tubalabye bangi nyinamu omuntu omu gwe mmanyi ku kyalo ewaffe ye olwagamba nti taata we tamumanyi mama we yamugamba taatawo etuufu yafiira mu lutalo omusajja yazaala abaana n'ayirimula ekika kye kati kika ekiggumiddwe bwekiri
kati abenganda anoonya ku kyalo namanya nti waliyo oli gundi yeddira nnyonyi oyo oli muganda oyo taata wammwe n'agaziwa bw'atyo naye ng'eki kyakimanyi weekiri kitongole era atambula mu maaso so okujjako ndowooza nga bwe bigenda mu maaso tujja bawa updates endala but for now besobola okusimirako abantu si bamativu tiimu egenda ku saidi y'okuwakanya DNA egenda ewera tiimu ku social media egenda ewera naye tulaba shuwa tutya bwe zigenda mu Amerika tezive nga ziwesa amakoona kyendowooza kinatuuka kweri essa kati bwetuuka kweri essa kyetugenda okukola next tugenda kufuna ekizimbe ng'ekyo kiraba tuteekemu abaana bonna for the 14 what twali tubaddeko mu kalantini tulimu ennaku zaffe 15 nga tulinze ebyokulya oba kitegeeza buteebaka tuleke kwebaka then ebazijjeko wali nga tulaba ate era nga naffe tulina omusawo tiimu egamba nti twamatidde tulina omusawo waffe wali tiimu twamatidde tulinawo naffe omusawo waffe wali webali naffe mu kayumba bwe tulinga olaba big brother bwe bali mu kiyumba tubeere mu kalantini n'olunaku lwe bazirangirira era omusawo waffe abeere wali maaso ku lutimbe ensonga eve mu ddiiro tuveeyo n'eddoboozi eri kubanga ekiriwo kiri kimu bano abaana ne bona ogitwala ebweru nibo bagenda kugamba gavumenti yakolodde yaffe kulofuna bwabudde kampisao kamabanga wandikamu sente nga sibalala eba focus investors services bagamba bayine ku emikolo emirungi banoneko ku TikTok olebe emikolo gye bakola bagamba ba master plan ab'emikolo bayine okuteekera omukolo gwo nobeera ng'ofuna services zonna wammanga photography videography keeki bakuwa ebifaananyi bakuwa kyebakuwa juice omanyika juice wali juice oyo baleetanga atungununa akambira kati wala ebintu ebinakujja appetite erya funa akajuice akaseerera akajuice akali fresh very true so ne banaffe aba focus graphics and branding bagamba ebyo byonna billboard nze bankolako dda nimuka ba branding kakati omanyirawo nti eyo Blon Media isebo so eyo branding is very important mu business kyekikwa identifying out your business gundi eyo business so banoonyeeko aba focus graphics and branding bakwenda ku brandingira ate era ne bicycle cake kojja gamba nti neobeera mu TV y'omuddiiro ne bakuba goolo 10 oba wagira tiimu omenyeko omutima omwana yaŋŋambye kushenakoze eggulu naye kandi gumite kati kabicycle cake kano kakwata ennaku yonna ekubaddeko infact newobeera nga yeggwe gyenigwe yagobye odde waka mu TV ya Musenge ng'olibyalamuko ng'okubalala tojjukira na dyeni enti yakuwanze so kakozese ka bicycle kick mukama katonda akuyambe otereze amakaago today n'ennaku ezijja mu maaso awo tusigale ku mikutu gino tetugenda kusukawo nnyawo obadde mulabe ffe mulungi nnyo kuva yidolanagidde otuuka wano sigadde nga bulijjo Blon Brand ambassador w'ebyennyumirwa ebyononese I sign out.